Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, era yanirize n'omulala. Byonna bya You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758683 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working. Father's Heart.
what you say. I don't know what we want that. What we want man. And I am what I want to truly let you do. Then I will not trust and go on me. Oh, yeah, tell me when I get someone like you now. She
Hallelujah. 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 Vanessa alisokubana ba. Mukama w'omusana bali kujja. Mukama kibabalire okubeera obutuukirivu. Bwe bali kumpagira. Mukama yeebazibwe. Kuira nga towaziddwa nnyo. Oh
Yes, thank you very much. Mukama yebasibwe. Mukama yebasibwe. Mukama yebasibwe. Mukama bulungi. Kakati sawa ekutuwa kukebala bonna bonna.
ensonga lwaki waleero tuli ku album launch eya omwoyo mukama ebasibwe ekiro kirindira naye maama wange engeri gyayakayakanyemu alagati yasuze ku nsi yasuze mu ggulu ewa yesu ku makya n'akeera n'alinnya ku ttaka eryaffe lyabobwe nga mulala nnyo bwe ŋŋamba ekyo n'otegeeza ekisa kyalimu eyo masamasa si ya ku nsi tikaddi mukama yeebazibwe so nga sinabagenda mu maaso n'ebirala byonna today is our main day of this album launch. Ekituufu kiri nti bayibuli egezalibwa kuno kiwangula ensi era byonna ebitandika ne mukama katonda abange biwangula basaba ne bajja bonsabye muneegatteko tugatte engalo zaffe wamu n'essanyu eringi ennyo twanirize taata waffe atali mulala okuggyako taata omusumba Bernard Mululu ate kama yeebazibwe baagala njogereko naye kanjogereko ebigambo bibiri ndyoke nsale abanyankole balina olugero lwe bagamba mwe ekinyonyi bwe kibuuka nga kyogedde kiba nga kikyali kito kati ate nze ndi mu myaka 7 ngenda mu myaka 7 mu byonna njagala kwebaza mukama olwa muwala waffe PHIONA olw'okutuuka ku mikolo gye gy'okulonkinga omwoyo ake twebaza mukama waffe amusobozesezza twebaza mukama waffe asobodde okubaleeta nemusobola okujja yandibadde ekiyandulonkenze nga temuliiwo naye mwebale okuwulira omulanga gwa PHIONA ne Musimenta mwena mikwano gye okulaba nga musobodde okujja. Tulina baganda baffe wano bangi, tulina abaana baffe wano bangi, tulinawo bannyinaffe era sigenda kulobula ono n'ono, tulinawo abasumba ab'enjawulo, tulinawo abayimba ab'enjawulo. Mwebale obutamumalamu amaanyi, mwebale kumwagala ne Musimenta. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Ekirala kyenzizaako badde njagala maama wange ajje naye lwakuba badde nga akyali mu mikolo emirala. Naye kyenjagalwa okwogera najja eno ng'ali mupakasi nga ndi omu omupakasi ne mpasa omukyala wange tubeera nga twebaka ku ssanja ne ku ssubi essubi mulimanyi nga tuli babiri tulokoka omukyala nakkiriza Yesu n'alokoka naye nambuulira enjiri nindokoka tubeera nga twebaka ku ssanja lyaffe n'essubi lyaffe. Naye basebo ne banyabo bayimbye oluyimba ne bagamba mbu Yesu taswaza, abamwesiga abamukkiriza asobola okujja ku ttaka n'akuyimusa n'akuteeka waggulu n'akutuuza wamu n'abalangira nga bayibuli bw'egamba. Olwekyo twebaza Mukama olw'okufuna abaana mu bulokole mazima taswaza. Netubasomesa mu bwavu obw'ekitalo nga butambuza ebigere ne basoma ne babeera abagezi. Mukama n'atuyamba n'agenda ng'atuyamba ne basituka. Olwaleero tulina abawala lwakuba ntisagala kubayimusa mbaleete mujagamba musumba abadde yeeraga n'abaana naye njagala kugamba tutwazaala bangi nnyo ne batusekeera ne bagamba nti abaana ba musumba bajja kubba naye teri mwana muyaaye mu baana baffe ate teri mwana atali mugezi ate teri mwana atatugasizza. N'olwekyo twebaza Katonda kubanga kati ate Salomu jangu gwe mbadde ndage okulaba ng'ate ne muzzukulu waffe kati naye atandise kuweereza Mukama. Bonna abaana baweereza ba Mukama ate ono muzzukulu naye twebaza Mukama nti ate bonna batandise kuweereza Mukama. Banange ekitiibwa n'ettendo tulize eri Katonda waffe omulamu amwesiga tasobola kuswaza. Mukama yeebazibwe.
bangambye nsabire nga eturonkinge oluyimba lwaffe. Katonda nannyini ggulu n'ensi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, tuyimusa erinnya lyo mu kaseera kano, nyimusa erinnya lyo ndiwa ekitiibwa nkugulumiza kutendereza. Mazima toswaza, tukweyanziza Mukama wange omulungi omwagala olw'omwana waffe PHIONA ne Musimenta okubeera nga balonkinga oluyimba omwoyo ake. Mazima omwoyo ose webali kuleeta abantu, webali kubeerawo, tuwulira nga waliwo okubeerawo kwa Katonda. Master of Ceremony ayogedde n'agamba bw'otuuka wano owulira okubeerwawo kwa Katonda si yeka, n'abalala bonna abatuukawo. Tukweyanziza Mukama wange omulungi omwagalwa olw'omwana waffe PHIONA, era mu linnya lya Yesu omufukeko amafuta ag'enjawulo ag'okwongera okubeera nga ayimba ennyimba ezo ezigulumisa erinnya lyo, ezo ezireeta obulokozi eri abantu, ezo ezireeta okuwonyezebwa eri abantu, ezo ezisumulula abantu. Mukama omuwe omukisa, omuweere ddala amafuta ag'enjawulo, era omuyambanga n'akomekereza bulungi, n'awangula n'atuuka mu bulamu obutagwawo. W'omukisa lonki eno giwa omukisa mu linnya lya Yesu. Weera ddala omukisa abasajja n'abakazi bonna, buli omu azze wano leka twale ekyamagero, leka twale omukisa, leka twale okuwonyezebwa, leka twale okusumulwa. Owa omukisa buli mukazi na buli musajja nga wensabye, tuwa omukisa, yongera okutukuuma, yongera okutulabirira mukwano gwange Yesu. Otusanyusiza ekigambo ky'olwaleero, omuzaana wo kyawulidde. Katonda weyani, Katonda wa mululu tomuswaziza, Katonda wa mululu wa Aleni totuswaziza. Ogulumizibwe Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka, wa Yakobo. Ekitiibwa n'ettendo tubiyimusa tuliza gy'oli Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina, amiina. Tuyenza Taata, tukuleko okusoma kwengalo ez'amaanyi. Right now basaba banyawo muzikirize atennyalirize omwami ow'enjawulo ennyo era ow'ekitiibwa ate nga musumba mulamba era nga wankizo nnyo mu bulamu obw'omugole waffe olwaleero. Si mulala okuddako ekyebbeeyi kye omusumba Musimenta. Atakubye engalo nga bazikubire ojja mu bwegatunako. Amina. Mukama yebazibwe. Amina. Bameka abakkiriza omwoyo okukka. Bayibuli egamba mu nnaku ez'oluvannyuma ndiwa ki? Ku buli alina ki? Abavubuka balikola batya? Abakadde balikola batya? Ekyennaku abavubuka kati be balonda. Ate nga Bayibuli egamba abakadde be balironda ki? Abavubuka balina kulagula. Naye twebaza Mukama, naffe mu buvubuka bwaffe tugamba tuteekwa okulagula mu linnya erya Yesu. Nebaza Mukama olwa mukyala wange ekisa kyamuwadde. Twabaniriza okulaba nga mujja mutuwagire tusobole okukola vidiyo n'okubeera nga tugenda ku ddaala eddala mu linnya lya Yesu. Mukama n'atuwa ekisa ne tubaako be twasaba babeere abagenyi abakulu olw'olunaku lwaleero. You are watching BGPtv, the Father's Heart. I'm
Sawa nabo limonde twamu neka sawa ero mudayo nga mwekutte obalabye edda ku betu
Ladies and gentlemen, let's give them a couple today. Mukama yebazibwe. Katulire ebigambo ebiva mu binyonyi ebibiri ebifaanagana. Mukama waffe yebazibwe. Bannange mwebale okujja. Mwebale okutuwagira. Njagala tugatte engalo zaffe ekitiibwa n'ettendo tubiddize kabaka w'abakabaka. Haleluya! 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 Bannange twebaza Mukama. Mukama yebazibwe. Tusiima Katonda Obusaana engalo atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno ate ne tumaliriza mu maanyi mu kitiibwa. Tusaba Mukama yaba abasasula yaba abawa omukisa. Wabula fulashi zikyaliwo, mbegayiridde mugule fulashi. Oyinza okuba nga sente tuzirina naye nkwegayiridde fulashi zino zikyaliwo, tuzimalewo sobole okuba nga omusitse ebisenge ebibibate ebiwanvu njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Omusitse ebisenge ebyo ebisinga obuwanvu njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde. Omusitse ebisenge njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde. Omusitse ebisenge ebyo ebisinga obuwanvu njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde. Omusitse ebisenge ebyo ebisinga obuwanvu njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Omusitse ebisenge ebisinga obuwanvu njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde. Sitoma nebaza mwebaza nze sesitoma MC tuyanze Galawo olukungaana lwa leero omugenyi omukulu yamutuwe essaala tukumireko mu ngalo ngajja. Abavubuka mbasaba nti mugenda nga tetumaliriza ne bamashas Mukama wa Mukama yeebazibwe. Amiina. Ayi katusabe. Ayi Yesu tukwebaza
olwaleero tukwebaza nti otukuŋŋaanyiza wano, tukwebaza nti obadde wamu naffe nti era obadde wakati waffe Mukama. Oli w'amaanyi era oli wa buyinza, tukugulumiza kubanga osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Weebalayi Mukama olw'ebirungi by'okoze, weebalayi Mukama olw'obulungi bwo obulabisiddwa wano olwaleero. Tukwebaza nnyo nti okoze ebikulu byetubadde tetusuubira Mukama. Weebala olwa PHIONA, weebala olwa bonna abamuwerekedde, weebala olw'otuleeta Mukama. Weebale byonna abatodde ssente zaabwe Mukama, tukwebaza. Weebale abasumba abategese, tukwebaza mu byonna Mukama obadde bulungi. Mukama twagala okwongera okuwaayo nti nga wetuva wano Mukama otukulembere, ogende naffe Mukama, otusookeyo mu makubo gaffe Mukama. Ate era otwongere omukisa Mukama, osobozese bonna abeeyamye okusasula, obagabirire Mukama basobole okusasula, okwongerayo obuweereza Mukama. Tusaba nti oyongere okwongera PHIONA amafuta n'abalala bonna, bongere okwongerayo erinnya lyo Mukama. Tukutenga era tukusinza, tukugulumiza kubanga osaanidde ekitiibwa n'amatemu. Weebalayi Yesu, mu linnya lya Yesu tukusabire. Awamu n'ekisa kya Mukama Yesu Kristo kwayi Katonda n'okusa ekinoko Omwoyo Omutukuvu emirembe naffe ffenna emirembe y'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amen. Kumire Yesu engalo ez'amaanyi. Ezakashi zigenda wa mwami Musimenta. Kantandikire wano. Amina. Alina kashi na bikwetegekedde. Abaana kazi nabakabona ekitange mu mwoyo omusumba paki. Mukama yeebazibwe. Amina. So bagipa mitwalo 5 wano. Mitwalo 5 awandiika atuuke wano. bwe gibajja kashi omwana we bagimuwanira. Mbadde nsaba awandiika nino wabayo n'omulala omuntu ayita
Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya You are watching BGPtv, The Father's Heart. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola, omuli embaga, okwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina, ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi, abalokole, abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel, gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo, za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 77588131 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.